ntunuulidde ekifaananyi ekyo n'ebigambo ne binzigwako nkuteereddeko ebifaananyi bibiri ekya muwala w'omugenzi mukazi wattu then ne nkuteerako n'ekya taata ng'akutte ku ssanduuke omuli muwala we ng'agitunuulidde. Abantu bagamba ekifaananyi kyogera naye kino ekifaananyi ggwe kibeera tekirinaawo kigambo kye kikwogereddemu oba ky'osobola kulaba ng'ekifaananyi kyogera kino eno ndowooza ggwe toli muntu. Ekifaananyi kya taata ng'akutte ku ssanduuke atunuulidde muwala we gw'asuubira nti abadde yeenyumirizaamu. N'otunuulira n'ekifaananyi ky'omuwala w'omugenzi mukazi wattu nga naye bimuwedde ku mumwa atadde n'akatambaala ku mumwa. Ebifaananyi ebyo bibiri bwe bitabaako kigambo kye bikugamba gwaliko obuzibu, oyinza okubeera nga tolina muntu. Sooka olabe effeesi ya taata, sooka omulabe engeri gy'afunyizzaamu emimwa, otunuulire n'amaaso ge nga gakomekkeredde ku muwala we ayeebase. Si munneebaka eya bulijjo tagenda kuzuukuka. Taata ng'akuba eriiso evvannyuma mu mazima ga Katonda osobola oteebereza biki ebiri mu kubeera nga bimuyita mu bwongo. Taata wadde tewaliwo kigambo kyayogedde naye osobola obbiwulira kigambo ku kigambo ebiri mu kubeera nga bimuvuumira mu bwongo. Mazima ga Katonda, Mukama Katonda yanditutaasizza enfa n'asooka ffe abazadde ne tutalema kubeera nga tuziika abaana baffe. Mazima ga Katonda ntunuulidde ekifaananyi ekyo ng'olabira ddala ebigambo ekifaananyi kye byogera. Taata ne waaba atanyezze wadde okwogera ekigambo n'ekimu osobola owulira obulumi buwunya n'okuwunya ku kifaananyi. Nkyayongera okuleetera updates na biki ebigenda mawalire mu maaso mu Parliament. So far embeera bw'eti bw'eri.